Gano kamba weko gabuwi. Dala mmwe abavudde nga mungamba ovuma banno obukadde lubi ovuma nnyo banno obukadde naye nga naawe ojja kukaddiwa naye nga singa ggwe oba singa ye ng'omugagga bw'ataziikibwa mu ngeri y'omu omunaku waaziikiddwa. Mumanyi lwaki nkeera ku mata n'envuma abantu abamu nti ggwe ku myaka gyo ggwe ku bukadde bwo. There is a meaning behind that and I'm not doing justifications. You understand? Bino ebintu bya bufumu engeri zari jajja okukaddiwa si yogenda okukaddiwa. Okitegeera onfa omugagga gy'afaamu oba gyajjanjabibwamu tegenda kufaanagana naye amonaku la abadan. Waliwo ebintu bingi nga tuvudde ku bintu ebiri materialistic. Okaddiya otya oweebwa ku kitiibwa. Abamu muyina abazadde nga batumalamu amaanyi. Muyina abazadde nga teri ayinza kubawa kitiibwa ku kyalo. Bagamba ogwo oguziina gw'omukazi naye nga amuvuma oguziina mwana muto. Why do you think such things happen? Kati abakazi ng'abo be nayogeddeko kizibu omuntu okumuwa ekitiibwa adda ku gundi n'afulumya omugambo nga tatunuddeeko mu maaso n'amabega tategedde kigenda mu affectinga abatanga omukazi. Mwe mulowooza abasinga ku abo abawemuzi lwaki mulowooza tebalina basajja? Omuntu alowooza omu okuteeka ekisassalala w'ekityo mu bufumbo nga bajja kuba yeetulisizzaako bbomu. I can never be the same. Nsobola okuba omunaku naye ng'enkaddiwa gyenkaddiye ya kitiibwa. The way you conduct yourself yegenda okuluwaringa different types of people or different kind of people okwa-approachinga. Teri muntu agenda kujja kuwa just endorsement yonna ng'alimu ku makulu. Yene waba agimuwadde ajja mukozesa lwa namba ye sinti agimuwadde kuba yalina obusobozi. Mwewale nnyo okukaddiwa ne mufuka ebigengegenge by'abantu lwa buteewa kitiibwa. Nodda ku TV, nodda ku radio, nodda ku simu n'owemulwa eggwanga kubanga oyagala ku trendinga, oyagala kufuuka famous. I can never be like her. That is a low life. Indisciplined oba menace ndowooza kyemba ngamba. Mutemutuzannyirako. Sisobola kukaddiwanga w'oyo wambwa. I'm a beautiful woman. Would you think I'm going to be an ugly old hag? Nga ye. I cannot. Such old hags like that woman, no one can ever respect her. N'abaana wallahi al-adwim. Omwana w'oyo omukazi tayinza muwa kitiibwa. Be baana b'osanga ng'afulumya omugambo n'agukuba w'epapa nga tatunuddeeko maaso n'amabega. Nze newe bufulumya kigambo kitange n'akigwako nga scrollinga ku social media oba maama wange agamba owaayi watandise ddi ofulumya ebigambo w'ebiti. You can never find any person ngavuma mama wange. Bayinza okuba bayomba, bayinza okuba babaako ebintu byeboogera naye talifulumya kigambo kinene kyenkana ggulu. Ne meaning sisobola kaddiwanga ggwe. Olinga nu, olinga pupu mu Luganda, olinga susu mu Luganda, olinga didiri mu Luganda. No one can ever respect you. Okukaddiwa kulimu ebika. Osobola okuba omukaddaanyirira y'ensonga lwaki even that term is there. Nti waliyo omukaddaanyirira n'omukadde omusiiwuufu. You understand? What amukadde an old person with substance? Omukazi ngoye ekiwulenge tasobola kubeera omukadde with substance. Why would you think omwana ngaluwira italimu ku makulu alina ku magezi awalampa omukazi ngoye obuteewa kitiibwa? Bantu bameka abaakalaba Farida Nakazibwe ng'avuddeyo omuntu n'amuyisaamu amaaso n'amuwemula watyo. Mwalabye Sindi ne Shiba nga beevuma mwali mulabyeko ddi nga ku bbo waliwo awemula munne. Self-respect. That is what we are talking about. If any person comes to attack you, nalwanako ne Fifi the Queen. Singa yali yeemalamu ekitiibwa nga awemula abantu osanga nange engeri gye nandizza okumuddamu nandizze muwemula. But namulekerayo kali nti yeewa ekitiibwa tafulumya bigambo nnyo binene nnyo ate bituuka ku by'abantu abamu. Farida Nakazibwe mulaba waneno day in day out. People like that are going to be endorsed. Nebintu okuweebwa ebintu ebirimu amakulu. Mulaba Baby Gloria. Mulaba endorsements zaafuna kwewa kitiibwa. The way you conduct yourself in public matters a lot.
just aina following esobola ka following ke kali awo akaina kasobola mufunisa endorsements kuba ina kulinya. Why do you think teryazimu okujjako ebisasangule by'abantu ebina bu business obutandika ba mu 15 mitwalo 12 okola akalango? Why do you think it happens like that? Indiscipline, tebalina self-respect. So don't ever think nsobola okuddawo omuntu nampisaamu amaaso. Oshegera walaba kiri ekiwulenge kya generation nga twekalakata okujjako okubanga it had gotten to her so much. Nali actually nze kyovulaba nasiizinga fire ne mmuleka kubanga ndaba aweebuuse. I didn't want to go further to get into her head to utter out more disrespectful words. Nti ki generation kiwulenge tekina magezi, but at least she still has that bit of self-respect. Oshegera tajja kuddawo abadda mu luwira ita mugamba olinga susu mu Luganda, olinga didiri mu Luganda. You understand? Abamu ne kalike yerekeramu aka self-respect. Naye ate bino ebiwulenge by'emiziina by'omukazi. Who do you think is going to come here on the up and respect them while giving them a befitting reply? Who? Mwe muve ku bintu bya Katonda ne Katonda ajja kukadyo. Look at me like nendo bannaye monsaasire mbasaasire otakozesa filter kuba kati mundabe muyinza olowooza ndi mukyotala kumbe ndi kazi ddugavu. Mwe I'll give you a befitting reply. However much is a sigenda kweweebuula. Naye nja kulaga woogwa nkujjukize ennaku. The only reason as to why mwenna muyita mu mbeera embi is indiscipline. Indiscipline. Waliwo ba TikTok abanjo abalina amanya ne singa bali wala. Kuba nowadays, TikTok has trained a lot more than TV presenters or TV personalities or celebrities. Oizo sanga sebo TikTok anga ine erinyali. You've seen people like Umra Mulungi. People are loved because of how they conduct themselves. Self-respect. I can never leave someone inside nga yewe ekitiibwa watu. Mulabye Tina. Mwali mulabye koddi Tina nga avuddeyo naawe mulensi. Many TikTokers are on here ne waba mu lutalo na munne tasobola kuvaayo n'amuweebula nga amuwamula. Yensonga lwaki abantu nga ffe twasayininga to come and reply whoever imbecile comes here and starts disrespecting people. Tujja kubawa a befitting reply. Oyo ne waanaagimpanga mpemula nze tosobola kunsanga nga muddamu nga muweebuula. Nja tackling an issue that hurts deep into the heart. Mbagambe nali ndina ekiwulenge kya generation ne twekalakata. Only when she started uttering out stuff like me, I was disappointed because mba attacking omuntu nga mmanyi kikyasobola ne kyatasobola. When nategeera ddala nti kino ekiwulenge kya mukazi tekitegeera. When she started bringing in my rep things, simanya bakukwata what. For a woman like her, gwen badde ngamba nti Yesu wazana nabeera ku supporting side ez'ekisirusiru, at least she would have uttered out something like that. Nategeera kati I'm dealing with another chiwulenge of a woman. But at least because such things biba binkolera biba bigenda trending isa nnyo omusajja yakinkola kubamba njagala ensi yonna ekimanye naye akajoininga TikTok. The more I tackle or I attack someone nayogera ensonga mba kiba kinkolera oshegera. But at least teyawemula kweweebuula. That is it. We are not going to grow old the same way. Ogenda beera bakumanyi ku kyalo ng'ekiwulenge ky'omukazi ekiteebwa kitiibwa, ekiwulenge ky'omukazi ekisiba miziina, ekiwulenge ky'omukazi ekirina abaana abateebwa kitiibwa. My fellow youth, it's out there. Put something in mind. Kyoli mu kuteeka aneno ku TikTok for views and likes kyekigenda okuba mu baana bo. Ogenda kuba n'abaana nga tebatambulirako favor. Nga bagamba nze twosebera byana byoyo omukazi tebiina mpisa, mama wabe talina mpisa, ng'omwana talina kigambo kibi kye yali avumye, talina muntu yenna gwe yali awemudde, naye ng'abazadde abamuzaala tebalina respect. Mwewale nnyo okuba abo abazadde ebika by'abazadde abo. I sign out.